sawa yali emu dakika 59 awo n'owulira ekibwatukira nga tuwulira ekibwatuka ne batukubira simu fe abalinayo famire zaffe zisula eyo wennyini batukubira amasimu twagenda nga tweraligiridde nga tulowooza oba kiki kyasalize kusalika busalisi naye twatuukayo ng'ekyombekero ky'abantu nga mayumba gonna gali wansi omuntu akugamba wano waliwo famire yange naye ng'olaba busubi bwokka ng'ennyumba yennyini eri naye ng'akulaga wano ekyabadde ekisenge ekyabadde ki ng'owulira olaba ng'awunze naye ng'ali mulamu ng'agamba famire yange eri wano bambi kyatukwasa ennaku ne tusala ne batukubira amasimu mu maini mwennyini mu makati nga mulimu mmotoka zaali 3 ne greda zonna zeebikiddwamu n'omukazi ow'olubuto n'omusajja nga yeekuta ekigere byonna biri wansi netandika osima omulabi wa Blaze Media tukwebaza okubanga ate otwekuumiddeko nga tugezaako kuwa updates z'ensonga eno oba tragedy eyatuukawo ekiteezi awo nakulegulo twakulaze kampu ate gavumenti gye yataddewo okusobola okubeera ng'abantu abasenguddwa babaako we babateeka abo abatayina we basobola kubeera nga babudama twakulazeewo ate ne tukulaga n'embeera ebaddewo ng'ate bongera okuziikula emirambo egyasiikiddwa ettaka tuyina we tuggukiddeko wano ku kifo ekikuŋŋaanyizibwamu ate gye twandiyise emmaali oba waste products ate zitwalibwa ziri papasingibwe ate tuddemu tufunemukko ebintu eby'omugaso abantu abafaanaganako be bati boolaba abali bize nga bakakkalabya omulimu guno tugenda kwogerakoko n'omuntu omu be tulowooza nti be bantu abakeera sayidi eri ne banoonyaamu kasasiro etandibadde kasasiro katugambe nti waste products oba ebyo ebisobola okuddizibwamu ne babikolamu ate ebintu eby'omugaso nga plastics n'ebirala nga woobiraba ebipapula baddamu ne babiripapasinga plastics ebyuma n'ebirala nsanze wano omu ku batuuze oba abakolera mu kino tukiyite kuŋŋaanyizo ly'emmaali era mmwe mu lulimi lwammwe kino bakiyita batya eno yonna bagiyita maali waliwo HD waliwo plastika waliwo kale buli kimu kyonna kwegamba kirina erinnya HD emaali naye kyonna kyene kiri wano tukifunamu ssente kyekitubeezaawo gwe mulimo gwaffe naye obudde buno tetukyakola bulungi tuyimiridde ekirombe kye kiri kyagudde kwegamba tetukyakola bulungi ekirombe kyagudde bangi tebakola mwe babadde bafuna ssente zisomesa abaana baabo okulya okukola kina obudde buno tekiyimiridde bulungi banaffe bafudde abasigadde era tetukyafuna kasente tetukyakola ki kyoboolaba twetaaga nnyo n'obuyambi tufune obuyambi tusobole okukola bulungi tusobole kubeerawo bulungi nga bwe tubaddewo bulungi wadde banaffe bafudde okusookera ddala nandyagadde oyisizeewo ddala amanya go weyanjulira atulaba then ate nkubuuza ekibuuzo ekiddako amanya gange bampita akampulira William naye wano wendiwo ndaba ssaawa zino wadde ndi mu nkola naye wali ekirombe we kyagudde banaffe tebali mu nkola ekirombe tebanakitereeza era tulinda ekiddako nange wano wenyimiridde banga tonokole ki nyimirire mu byokukola lw'ensonga wali wewakula wayimiridde olw'abanaffe abafudde era tebanakitereeza bulungi kyeninga kyenfunamu nti akasasiro wajjibwa mu kibuga emmotoka za KCCA zimuleeta ate gwe mulondamu emmaali eno ey'omugaso eddamu n'eripapasingibwa ate okuddamu okufunamu ebintu bye tukozesa mu bulamu bwa bulijjo kasasiro eyo eve mu kibuga kya mugaso nnyo lwa nsonga abagijjayo baba bayonja mu kibuga abantu baleme kulwala kasasiro bw'aba ajjudde mu kibuga ate bwetuuka eno naffe tulina kye tugifunamu okusobola okubeezaawo abaana baffe n'okukola ki n'okufuna ekyokulya
naye ate kati kasasireyo we bagiwa bwe wayimirira tuba tetulina kyakukola tuli bubi nnyo. Olowooza olunaku olwabadde lwakwosa ggulo embeera oba ekikangabwa kino ekyatuusewo ekyabissa amayumba g'abantu wekyatuukiddewo obudde obwo olowooza nti nno mubeera mwakeddedde okutandika okuba nga munoonya emmaali ebeera yasuzeewo oba mubeerewo obudde temunatandika genda kulonda maali? Obudde obwo obw'okumakya ekintu ekyo wekyatandise wekyayise mulimu abasuula abakola mulimu n'abakeera nga balonda emaali eyo ey'okutunda basobole okufunamu ekyokulya waliwo ababadde basuzeeyo abasuula abakola mulimu n'abakeerayo ku makya kati banaffe bamu babadde bakeddeyo nga bali mu kukola nga batandise kukola bakeera nnyo n'abalala babadde bakoze kibasuzeeyo nabo nga bakyakola nga baagala kunyuka. Gwe mu kuteebereza ng'oggyeko bali abaabuutikirwa ettaka nga babeera awo mwaga amayumba mmwe nga mmwe kubanga wano bwe ntunula wano ndaba numbers z'abantu nti abali mu mulimo guno muli bangi waliwo abali mu birombe kino mukiyita mutya? Kibanda. Yes. We mu kibanda kino ndaba nga muwerawo abantu abawere 15 waliwo n'ekirala n'ebibanda ebirala ebiyitirivu ebiri wano. Kitegeeza sayidi eri ate abakeerayo londa emmaali nabo baba baki bangi. Olowooza balinganga bameka gwe mu kubala abalamu abalya ku mulimo guno era bayinza okuba nga bafiira oba babikkirwa ettaka nga twawudde kubali ate ababeerayo? Abantu wano tulinga 10 bameka naye awantu awo walinga sitowa we watera okubeera abantu bangi nnyo. Olowooza nga bameka? Era mu kuteebereza kwange mubeera abantu nga akawumbi lwansonga mubeeramu abantu bangi nnyo era ekirombe ekyo kitwala nga ekyalo Kiramba wanene nnyo era n'amayumba gakyetoolodde nawo era bw'obalamu okwetooloola waba wanene nnyo. Omukulu ono agezaako tubuulira omuwendo ye gwasuubira ogw'abantu abawangaalirako wali era nga woolaba bano be bantu ate katugeze tugambe nti mu bibanda ebiri eno mu kiteezo ebiyitirivu ennyo kati ate bano be bamu ku boogamba nti nze guno gwe mulimo gwange gwendyako gwempereramu abaana ogundiise waka ate ogunsasulira ennyumba kati bano ate bo basigala eno nga basosola ebyo ebireeteddwa okuva bye bakuŋŋaanyiza ate ababironda okuva kasasiro sayidi eri mu Garbage Bank gye baali bateekawo eyo eyakulukusa ate nekuba amayumba kati waliwo process nti waliwo abanona eri ne baleeta wano then ate waliwo eno ttiimu ebeera wano ng'esunsula okwawula plastic ku soft waliwo ne gwayise waliwo kyoyise ki waliwo kyoyisa HD yes obweraliikirivu bwo okusinziira ku ekyo ekyatuuseewo n'embeera gy'olabawo mu kaseera kano omuli mikwano gyammwe egyafudde abayitirivu abe mutannaddamu kulaba obweraliikirivu bwo obulabawa? Okweraliikira kwange ndaba ekirombe kirinze kutwala bbanga okuddawo kyokka nga kiyamba abantu bangi okusomesa baana okusaako n'okufuna ekyokulya abangi okubasomesa kufunamu ekyokulya okutubeesaawo kati kweraliikira kwange kirinze kutwala bbanga ddene okukitereeza lwansonga kinene nnyo kirinze kutwala bbanga ate bwe kitwala bbanga nubweba nga wiiki oba wiiki 2 kiba kikosa muffe lwansonga tuba tetukyafuna ekyokulya tuba tetukyafuna sente zisasula ba landlord gye tupangisa tuba tetukyafuna esente zituyamba kwegamba mu bulamu bwa bulijjo mu bulamu bwona obututwala ffe ng'abaana b'abantu. Okay. Omukulu ng'oggyeko abantu b'ogamba nti mukolera mu mulimo gwe gumu abaabuutikirwa ettaka eryo
waliwo ate abawangaalira awo betulowoozebwa nti ettaka lyava erijja ate gye mulonda kasasiro ne lijja ne libuutikira bano abali eno. Mu bantu abo olinamu ggwe b'ogamba mbu mbamanyi mbadde mbamanyi oba ggwe just ogenda eri noonyaayo maali nakukomawo wano? Abantu abo sibamanyi lwansonga abantu abo mbamanyi face ku face. Bano ababadde bawangaalira awo mbamanyi face ku face naye ate sibamanyi nga famire yange kubanga ba famire yange babadde tebabaddeemu naye bo nga bo mbamanyi. Okay. Olowooza gwe nga ggwe abadde anoonayo emmaali era ng'ebbanga lyonna mubadde munoonyayo emmaali ng'eno nga muyimirirako waggulu ku lusozi olwo lwakolebwawo kasasiro oyo ne muggyayo emmaali okumala ebbanga myaka ku myaka ne mumuleeta wano era ng'abayimirizzaawo bangi obulamu bwabwe bukyuse olw'emmaali eno. Njagala nnyo nneme kiyita kasasiro kubanga ate kasasiro oli gwe tuba tuleseeyo ne muggyayo emmaali eno kyemukoledde ebbanga eddene. Olowooza ki ekyaleetera olusozi olwo okubeera nga ate lubumbulukuka ate okujja okukuba abantu eno? Olusozi olwo ekyaluleetera nze mu kusayansa kwange oba mu kuteebereza kwange nga kye bayita kuteebereza oba kusayansinga ekintu ekyo kyabireeta olusozi nze mu kuteebereza kwange okuba nga luwanvuyo ennyo ne lutasalibwa mu mangu lutoolako lutoolezebweko balutooleko kyekyaluleeta mu nteebereza yange. Amakulu singa KCCA oba bekikwatako balutoolangako nti bwe mumala okuggyamu emmaali batemako ettaka eryo ne babako we balitwala then ne basobola osigala nga bayiwawo endala tekyandibaddewo? Ettaka eryo nubwo babadde tebandibadde we balitoolako ne balitwala naye nno lutoolebwako ne luddamu ne baliseeteeza obupya lwandibadde nga terusobola okukola ki okubumbulukuka ne lukola ki ne lugwa wansi. Okay, bubaka ki bw'oweereza famire z'abo abafiiriddwako abantu baabwe then ate nkusiibule mukama wange? Obubaka bwe mbaweereza okubasaasira saako n'okuguma. Kale tweyanze ate message gy'oweereza KCCA oba gavumenti kubanga guno gwo kitegeerekese onnyonnyodde nti mulimo ogubabeezaawo era naffe tukiraba ffe abali wano. Message gyempeereza KCC oba gavumenti sigamba mbu bwe bwayagadde kiberewo ekityo okujjako nze kye mbadde nsaba obuyambi obuli bwe buti olusozi olwo bwe luba nga luwanvuye batuteerangamu obwangu bakendeeze baseeteeza ne lukola ki ne balulevolinga ne lutandika obupya ne lutawanvuwa kutumbiira ate okuddamu okukola kikugwa luta abantu. Kale tweyanziza nnyo ssebo. Omulabi omulungi owa Blaze Media kino kye bayita ekibanda era nga woolaba bano abantu bazuukuka ne bajja ne bakakalabya emirimu gyabwe ate ne basobola okubeera nga bafuna kye bazza eri ensawo zaabwe. Guli mulimo wadde nga kyavuddemu obuzibu oba obulabe obwassa abantu abayitirivu ennyo naye nga kitegeerekese bulungi omwami nga bwannyonnyodde mbu kyekibayimirizaawo era banakuwavu nnyo kwekyo ekyatuuseewo naye ate mulimu bangi nnyo nambe etanategeerekeka ey'abantu nga bano abagenda onnonamu kino kubanga kino kigasiza ddala eggwanga mu kutaasa obutonde bw'ensi nti singa kasasiro ono oba pulasitiika ono asigalamu kitegeeza Uganda esobola okufuuka eddungu mu myaka egitali gyawala naye wabeera lwepapasiti bwati nebeera sayiko nga buli bye tukozesa ate biddamu ne bizibwamu ne bikolebwamu ate ebintu eby'omugaso ebirala eggwanga liba litaasibbwa
ekyoraliikirivu nti tosobola mmanya ono oba ono kubanga bava mu bifo bya njawulo ne bajja ne banoonya emmaali eno. Numbers ezo ze zeetaaga ate nazo tunuulirwa nti mulimu abasasiro, mubayita basasiro, mulimu abasasiro nga bwe tunaagamba nti abalombe oba ababazzi, mulimu abasasiro abafiiriddemu nga nabo bandibanga bayitirivu, era omwami akubuulidde ye okuteebereza kwe okw'ennamba z'abantu abayinza okuba nga babadde babeera awo ku makya ate nga waliwo n'abasulawo nga balonda emmaali. Omulabi omulungi njagadde ate njogerekoko n'omwami omu wuuno muwagizi wa Palaso Olukulwe ate nga muwagizi wa Arsenal. Toli muwagizi wa Palaso, oli muwagizi wa Alien na Arsenal. Mbegawo omufuula mukwano gwo. Toli muwagizi wani? Ndi wa Arsenal. Alien naye just t-shirt oyambadde bwambazi yani? Nga fanizi. Mu fashion owagira Palaso mu kwambala. Ne mu music owagira ani? Alien. Amakulu gavuddeyo bulungi. Gyebaleko ssebo. Kale ssebo. Gyebaleko. Naffe tugezaako. Mannya. Amanya mpitiwa na Pokoli Emma. Omuwagizi wa Arsenal. Wa Arsenal. Nani? Ne Alien. Ne Palaso. Okay. Tukusanze wano kakkalabya wadde nga embeera yagudde mu kitundu kyammwe eky'ekiteezi era mwe mukolera emirimu gino. Tukitwale nti kiteeze ono y'ensibuko ya West Products zino ezizibwayo eri oba erya matiriyo ono azzibwayo n'akolebwamu ebintu ebipya. Tewali walala woyinza musanga okujjako eno mu kiteezi kubanga tukimanyi nti kasasiro yenna ava e Kampala aleetebwa eno. Embeera eno yakusangawa okubaawo? Embeera eno yennyini yansanga wano nga nakatuuka wano essebo sawa yali emu dakiika nga 59 awo n'owulira ekibwatukira tuwulira ekibwatuka ne batukubira simu fe abalinayo famire zaffe zisula eyo wennyini essebo batukubira amasimu twagenda nga twelaliikiridde nga tulowooza oba kiki kyasalize kusalika busalisi naye twatuukayo ng'ekyombekero ky'abantu nga mayumba gonna gali wansi. Omuntu akugamba wano waliwo famire yange naye ng'olaba busubi bwokka ng'ennyumba yennyini eri naye ng'akulaga wano ekyabadde ekisenge ekyabadde ki ng'owulira olaba nga awunze naye ng'ali mulamu ng'agamba famire yange eri wano. Bambi kyatukwasa ennaku ne tusala ne batukubira amasimu mu maini mwennyini mu makati nga mulimu mmotoka zaali 3 ne greda zonna zeebikiddwamu n'omukazi ow'olubuto n'omusajja nga yeekuta ekigere byonna biri wansi netutandika osima twasima ne tubajjayo be babasooka okugibwayo nga babadde waggulu fe abagendayo ne tubasima twali bangi naye lwakuba awo akaseera ako batugaana vidiyo netukola vidiyo netugamba owaayi katubireke netugezaako netubajjayo ambulensi we yajja nebatwala naye bambe kyatukwasa ennaku famire z'abantu kalina biki buli kyomu buli kimu kyagenda. Olowooza ennyumba mu kuteeberezako ezabikkibwa ettaka eryo ezabikkibwa kasasiro olowooza zaalinga mmeka? Ku ntunula yange kusinziira layini engejja gyasalamu ennyumba zaali nyingi nnyo iringa mu 5 awo lwakuba twagezaako muli omu akaaba famire yange ebadde muno naye ng'olaba amabadde gajjudde naye nga wano wonna nga ekisaawa kyonna kyali amayumba abapangisa amapiki g'abantu gaali gasigadde mu nyumba muli omu ate si kugamba nti bakasasiro bokka abaali basula eyo n'ababoda bennyini omuntu ava eri ng'akimanyi process muli omu alina enfuna ye mu nsawo n'agamba kagenda asula eri kati bonna baali basula eyo kati ng'olunaku wa wiikendi omuntu agamba leero wiikendi eno abantu tebatambula nnyo nga Mande kabakezeeko bakole ki tunagenda ku saawa nga 4 saawa 3 bambi bonna kasasiro yabasanga mu nyumba n'ababiika bubisi paka nakati bakyasima naye abantu tebana bakuggwawo bakyaliwo. Okay. Gwe nga gwe olowooza namba y'abantu abakola omulimu gwammwe kubanga kati bali be babasulawo era be bali mu mayumba agagabikkibwa ate bano be mukola omulimu gwe gumu abo be mugamba nga munno bwatugambye nti waliwo abaalinga basulayo okulonda kasasiro ku muwendo gw'abantu sigenda kunyumiza nti bali bwe bati naye mu kusinziira
mu Kasasiro muno temuliimu Baganda bokka temuliimu Bagisu kati ngaafu Abagisu temuliimu Bagisu bokka temuliimu Abasoga bokka buli ggwanga oba muki ali omu mu Kirombe naye abamu tetubategeera lwakuba biseera ebimu tukuliza ki sosorizimu basosa wondo gundi munankani nze ne following abange baliwa otandikira kuwo owange aliwa naye wamuno tomulabye naye nga mazima abaana bonna olwo olunaku baali bagenze kutunda plastika bagenze kutunda ki nga lwa mukaaga we bagalirawo zikampuni nga balina okutwala maali bonna abaali eyo waggulu bazikira eyo waggulu basigala eyo wennyini waggulu eyo golooza ki ekyandikoleddwa mu kaseera kano okusobola okutangira embeera eyo okuddamu okubaawo embeera eyo obutaddamu kubeerawo nze nsaba nganze sigenda agamba ng'omulala muno mu Kasasiro muno famire ezimu twava ewaka tweyiya muno nga muno wali abasomeseddemu abaana abaana ne bafuluma ebweru ng'ali mu Kasasiro nga muli omu ajja muno ekyokulya imagine n'olunaku lwennyini omukazi yali lubuto naye n'akeera ebweru okunoonya Kasasiro kunyonya plastika eyo oba maali eyo asobole okubeezaawo abaana be naye singa yali agamba nti alina yali tasobola okukeera kati muno mu kisafaringa ffenna so gamba nti ki naye kyetusobola okugambako nga ffe abakulu baffe baveeyo bagezeeko okula kale amakubo abakulembeze batandike kale embeera eriyo saawa zino batandike abafudde babajjeyo mangu sugamba nti saawa zino kataate twagezezaako kujjayo abapoliisi ne bagamba temugendayo biki tugenda bimaliriza ne tuleka naye kati twagala bongeremu amaanyi bakuuleyo abantu baffe n'ekirala kati saa zino ne amayumba agamu gali kuba Kasasiro bannanga ajjudde Kasasiro biki naye tugamba namwe mwalabye ekikoze ekibaddeyo ate n'ekirala kati Kasasiro ono kati ffe tuyita kati fonna muli omu atuyita Kasasiro naye kati mulimu maali y'abantu ng'osunsula n'ojjamu kasente nosobola okubeezaawo famiriyo kati saawa zino bali okukubira amasimu motoka zeye zitambula buli kimu kati kiri awo kati olina okweyiya eyali afuna sente ng'ofunamu 3,000 2,000 ng'ogenze n'enkuminya tobuuza lwakuba mbeera y'obudde obumanyi ate togenda landlord abangi buli kimu abangi eyali ku dduuka kati saa zino ebimere by'abantu byesibera kuba abakasasiro abeeno be babadde balya kati saa zino tubadde tusaba batwongereyoko bakole mangu si kugamba nti nga obimanyi byampola omanye ebyaffe ebya Uganda bibeera byampola babongere amaanyi ekuuleyo kati saawa zino ebintu bitandika otambula ekyo kiggwe tusobola okudda okudda ku birala n'ekirala abantu abakoseddwa abo basobole waliyo famire ezimu nga bonna baweddewo naye nga wasigadde olaikinga omwana omu naye nga baali bagulaawo gwe basobola obeera basobola okubawaayo akantu babateeka awantu abo abantu baveewo lwakubaawo saidi zaawo wali mu mataba atasobola kugamba nti omuntu azimbe enyumba kati kukibaddewo kati babajjewo awo babateeka awantu gavumenti egezeeko ebateeka awantu basobola okugamba nti babeerewo naye kati batandike okugulawo amakubo batandike okuteekawo kasasi tawali kyakola tweyanzizza mpoziko nandisabye oweereze obubaka eri mikwano gyammwe abafiiriddeyo famire zaabwe zasigaddewo mu kunakuwalira wamu nabo bambe ekitalo nnyo kati nganze lwakuba muno abeera muno ffenna tuli ba Luganda ate ffenna musaayi gwe gumu oli tebagenda musala omukono afulumemu omusaayi gwa white gubeera gwa red ffenna tuli kyekimu naye bambi sirina bingi byensobola okwogera naye bambi Katonda agezeeko asaasire abakoze eki abafiiriddwako abantu baabwe ekya gavumenti egezeeko okubayamba tebalekera awo olekezi ng'abaana abamu babadde batambula bajja eno babazaala tamanyi taata we tamanyi maama we kati ng'eno yamanyi ye maama we gwe mulimu gwe gwalina okukola nga tabamanyi naye nga basobola obeera eno baabe bagezeeko okubayamba kyokka kyensobola okugamba tweyanziza nnyo sebo omulabi omulungi tuli wano eno tubadde twogerako ko ne bano abakola mu mulimo guno
era abalya mu mulimo guno abaguwangaaliddemu okumala ebbanga lyonna. Invention eno gye yatandikira kubanga eno yajjanga idea ey'okubeera nga ebintu bino ebyandibadde bisaanyaawo obutonde ate bizzibwayo ne bikolebwamu ebintu eby'omugaso. Bakunnyonnyodde ne bakulaga nti numbers ezirya ku mulimo guno nnyingi nnyo tebasobola zibala. Tugenda sigala nga ate tukwongera okulaga ekiri wansi ku kirombe mpola mpola ate paka bwe banaamalira omulimo gw'okwexcavatingayo emirambo gyabo gye tulowoozebwa nti gyabikkibwa ettaka eri. Webale kubeera ng'otwekuumiddeko.